Ebyentalo za kanso z'omuwakiso awamu ne Lubaga nga tubitadde ebbali tugenda kwolekera ate olukiiko olukulu olw'eggwanga ng'ababaka bakyagenda mu maaso n'okwetegereza embalirira z'ebitongole eby'enjawulo ey'omwaka 2022-2023 bakubaganye empawa ku nsimbi ezaagerekeddwa mu nteekateeka eya Parish Development Model. Bano bagamba nti emiruka egimu girimu abantu bangi okugeza nga mu kibuga naye ng'ate mu byalo abaliyo batono. Ababaka batula ku kakiiko k'ebyembalirira baawukanye mu ndowooza ku nsimbi ezaagerekeddwa mu ntegeka eya Parish Development Model. Babadde basisinkanye abakugu mu byembalirira okufuna ebirowoozo byabwe nga Parliament yetegereza ey'ebitongole eby'enjawulo eya 2022-2023. Abamu ku babaka bagamba tebalaba mulamwa guteekesa nsimbi zino nga balumiriza nti awasinga si za kuganyulwa bantu. Abamu banokoddeyo omuwendo gw'obukadde 100 ku buli muluka ng'ate emiruka gyonna mu bitundu by'ebyalo n'ebibuga tegyenkana. Ababaka Paul Omara owa Otuke County, Tayebwa Habat owa Kashongi County ne Faith Nakuti omubaka omukyalo wa Napaka baliko bye balambuludde. The money for parish model should be according to the population in a particular parish. For example, my parish has also like 500 people, like yours has 300. But not all the 500 people will be involved in agricultural enterprises. There are some who will not. They don't have money. The majority of that money which you've indicated is for only recurrent expenditures. There's actually no development at all. The roads, the amount for the roads that we are given is 26 million. For the entire district. What would 26 million do in the road rehabilitation? But their access to inputs is hindered by many factors they cannot access. So should they be excluded on account of numbers? And yet somebody, a parish here in Kampala has 2,000 people, but they can walk 1 meter away to get all the inputs, what they need. So as we review how to allocate the parish, let's not isolate it and only look at the numbers. Let's look at the issue of access. Abalala okuli omubaka omukyalo wa Amolata Dr. Agnes Atimwa Pea, Semwanga Javira owa Buyamba County mu Rakai District ne Laura Kanushu akikirira abaliko obulemu bagamba enkola eno esaanidde okwekennenyezebwa bwe bayakuganyula abantu. Ekisookera ddala Parish Development Model egabanya bulungi nnyo eggwanga lyonna buli kitundu ne kiba nga kifunyeeko ekitabaddeewo ku bantu badde n'ekizibu nti resources olumu oba programs zibadde zijja ne zigenda mu district emu ne zigenda mu region emu naye kaakati eggwanga lyonna project Parish Development Model egenda kuba ekwatawo ku buli muluka. But like you rightly put it, this is a framework moving away from the sub-county we used to have to a parish. It is not only about financing. And so my view is different from my colleague that if we are serious, we want to really develop our rural communities, then let us consolidate all rural financing mechanisms in this country in one basket. It may not be parish development model if we want, but let us remove all the. We have got so much in this country. You go to process nga tukola budget tuleme kubeera reactionary. So ketulabe nti emyoga abantu bwe bafuna emyoga bayina knowledge emala ku myoga. Kati bwe tuba tugenda mu parish model netutwala butwazi ssente nga abantu tetubawadde information tuba tunonabonoonyi ssente za government. So nze ensonga gye njogerako ya creating awareness abantu bategeere kiki kye tuli. Margaret Rwabushaija omubaka akikirira abakozi yemulugunyiza ku kya gavumenti okudibya enkola eyamba abakyala eya Uganda Women Entrepreneurship Program WEP nga teyateekeddwamu mutemwa. The Uganda Women Enterprises Program WEP, and it was an affirmative action with the goal of empowering women who today are being incorporated in the parish model, but they don't have land. Many of them will miss out. And it's true they are saying according to research available, that about 200 women have benefited, including those with the PWDs.
Ssentebe w'akakiiko k'embalirira omubaka wa Shema Dickson Kateshumbwa awabudde ababaka nti bateeke gavumenti ku nninga okukolera abantu baabwe bwe baba baagala okudda ekisanja ekijja. Obudde buno bwe tuyita mu budget process tulina kulaba nti programs za government zituuka abantu baffe wansi service delivery kubanga bwe tutuula Kampala nitutuula tutafollowinga programs tujja kukomamu parliament. N'olwekyo buli member wa parliament alina kulaba nti ensonga zikwata ku bantu bwe tuba twaapprovinze budget tuzifollowinga up nitulaba implementation bagituukirira. Julius Mukunda omukugu mu byembalirira okuva mu Civil Society Budget Advocacy Group agamba mu kulwanyisa obulyake n'obukulupya mu ministry n'ebitongole bya gavumenti wasaanidde okubaawo emiwendo emitongole egigulirwako ebintu. The last is government effectiveness. Nti enjiri government gyekolamu emirimu gyayo egikolamu nga teri efficiency. Ekyokusookera nti osanga emotoka gyogula mu ministry emu esente tezifaanana neza ministry endala ate emotoka yemu ate yagisapulayiina yomu kanva eyo ngende kuwa wansi akacupa k'amazzi nga kava mu lwenzoli bwogeragera ministries engeri gyezikagulamu osanga nga akacupa akagula sente endala ate nga kava mu factory yemu. So ekyo kireeta obubbi mu gavumenti. Ebbago ly'embalirira lyayisibwa mu Desemba w'omwaka oguwedde nga lyakakasa obuse 43 mu ya 2022-2023 okwawukana ku buse 44 mu obuwumbi 7 obw'embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi okugenda okuggwako ogwa 2021-2022. Uganda yonna erimu emiruka 1,595. Bya Muhammad Wamala, Sorot TV, Omunyo.